ekyamazima talabanga kolema nga performinga obanga ali ku stage obanga biki ebyo yayinza okugamba nti Rema mukazi oba alina omutima omulungi n'alabye baserebu balina empisa mbi omuwala alina empisa embi ezisemberayo ddala nkyogera nga nkiwako obujulizi naku lumu twali ku show ng'omuntu amwagala nnyo n'aleeta 50,000 zimusumika banaye okumukwatako obukwasi mu ngalo yamugamba nno tekyetaagisaawo kimala ndi muntu osobola okwekwatako nga bwe weewulira nange bwendi bwenti just imagine ng'omuntu yasasudde omutwala ajja akulaba so Rema ebyo mujja kwelumya mutwe oli ayina empisa embi zonna ze mumanyi wallahi ekyo kyo nkyogera sirimba abakinako obujulizi kubanga saawa eno singa yavaayo dda kuba mwalaba bino ebyaffe ebyesage byaliwo Prince Amela yajja Mary Bata bajja omwana ne bamukolamu video bokya kweko okwongera okusanyusa omuntu naye Rema ne bwe mulikola muti ayina emputtu ayina empisa embi yeemanyi omwo mwatayina kabina kyovulana nze njagala Winnie mu baselebu gwempa respect Winnie Nwagi wallahi nga kiri mu club ne bwoba nino jja n'ozina nakyo tekifaayo kikwatako kiri free osigera life gyetwagala ne Rema yeemanyi akola biki walowooza ye kikyali so temwerumya mutwe ekyo ekikazi mukiveeko obwongo bufu mutwe mufu ambi ali commended mwenna abali bavuma Derek wa radio mbuyeye lusabiki bikitaberangako mweru loza mwamulaba bulungi nnyo ngono awusigalo wa palimanga amukyaziza ate kisajja go watumanyira gakulemye komba bwa awusigalo wa palima oli awo tusinikirako ebinyo ku manyoko olinganga n'amatako kakati mwe bideriki simayi deriki ne muna mwefula ab'ekitalo mwe abatagambwako temumanyi nti bakadama b'esawulire bewaniseeyo okutuuka eyo mulyoke mubamanyire gasiya bulolo oli awo munowoza mbwera deriki mulungi bonna baali bamwegomba beautiful way ndaba mwenna muli bampi mulinga binege kati nze abuuza mugenda kuzaala ki munazala bidomola munazala bikeera ba munazala mmese kuba mwenna mumpi akasajja kampi kalinga kinege gwe oli kampi olinga lugalo lwa nasu kwegamba otunula n'osoberwa osoberwa neba ne mulekerawo tusinikirako kuba tumanyanga Derek wa radio mulungi abakazi baali bamwegoma beautiful weya alega kabuto kamuninga entumbo ya gundi TikTokers gather, it is time for Sophie Tepi Nachimwero, Nacheripo, Nachiagaba, Nachigudde mu mukwano indeed. Kwegamba kuwasala otubulirire mu mukwano, otugambe buli kimu omusajja mukwate bwoti, omukazi mukwate bwoti, nze wange nkola bwenti, ABCD bla bla bla. Naye ate gwe mukwano saabitegedde. Nawulidde bakugobye mu nyumba era ensonga ezakugobeza mu nyumba ze zino omusajja gwe byotugamba okukola tobikola naye abalala obyesibako simanya mukole bino omukwano swiswiswi nambemu omusajja tomufumbira mmere osiba ku lediyo nga weewanika weerijja weeripa ku basajja mu studio omusajja omuleka nga tomuwadde amaka gakulimira ddala kugamba gwe ebintu by'omusinge byakulima n'otuka okukwata olugambo ebintu ebifa mu nyumba yo n'obitwaliranga banneibabo n'okwata ebyama by'omu nyumba n'obifulumya kyokka bw'ojja ku lediyo nyo osimba amannyo olinganga enkoko emire ensanafu omama weyerusiza wena singa banayendeta ekifaananyi kyo tojja nakukyagala omama weyerusiza kugamba weyerusa obongo n'otabwerusa netinti nongeri nje watintinga envirizo n'obwongo butintinge tukule kati listo ovemu ebitegerekeko omusajja asobola okukuwasa nino otugamba omusajja mukolere kino omusajja mukolere kino abakyala mukole kino kwegamba gwe obufumbo bubwo bwakulema ojagalwa n'obwabalala bubaleme igwe ebyakulema olowooza onatereza ebyabalanga gwe bibyo byakulema Pause, you're following this. Do as I say, don't do as I do. Oh, Bambi. Okwata uchabawo n'omutwala ku police. Tewakugamba nti akwagalize komena ddala aba akwagaliza ntaana. Omusajja yabadde mutuufu n'akugoba. Toyinza mutwala ku police n'atakugoba goba mukazi kiggwe. Oba mukazi ki? Oba kipapula bwoti ng'otonnya na mmoli.
mbuno njagala nnyo bba wange nzeera bba wange yenna yina asimba amannya asesema abologa ayiika lebe onyumya ki mu bantu toddamu tweripirako wano ku TikTok toddamu tugamba bya mukwano gwo gwe kwata gwe nga bw'oli nakigudde mu mukwano kwata ne bannakigudde banno mugende eri ku lediyo gy'osiiba nini osiiba weeyambulira mu studio osiiba okunaamiriza bakibulire kwambala mpale za bisatu bagenze ne bafulumya ebintu nga sirabamu na mpale etegerekeka ogamba banno mugule ku mpale ez'ebbeeyi omusajja omusikirize gwenga nalabyo olina bya layisi byereere kyefudde mbu kigenze ku nkoko kyebuzaabuza ani akutwala out gwe ani obunaku obukajjudde mpwa za ku kyalo kabulinga n'abeewamu gwe nange obadde okolagana ne Katerega Yusufu ng'obadde olina essuubi erikolagana naye gula ekitambala ekinene kinasobola okusangula amaziga kubanga ssaawa yonna ogenda gakaaba gakugwene mu kiwanga oluvannyuma lw'okuba nga tukompayiriza obujulizi bwonna bwabbiddeko abantu era nga tugenda butwala ku kampani bamudipoting oba ayagala oba tayagala kubanga bbira mu linnya lya kampani ng'agamba kampani eyagala abaki abakozi era twayogeddeko n'omuntu omu mu kampani natugamba tukompayiringa obujulizi bwonna tubutwale era wiiki 3 emabega yabba Yiga Patrick yamujjako emitwalo 7 Sentala Solomon namujjako akakadde ng'abalimba yabalimba mu kampani yabwe yagala abakozi naye totekamu yadde ekyumi kati otandika processing ebintu weesunze okoze otya nga gamba addira visa yennyini n'agyeditinga n'agikusindika nagamba kakati kampani egambe weegulire tiketi ng'omuwa sente ezisooka taddamu kukwata ki masimu go okitegeera yadde message taziddamu era tugendako ne watata we Nansa natubula emmere gye yamuwanga Nganze CEO w'abakadama ne Sekadama Business Association era nganze kalabalabawo ku TikTok kuno akayira kamulade gwe siridde afa ku bitankwatako badde mpitayita mbwagu bwase mateeka n'ensanga mu ka reminder n'olwekyo ntwala omukisa guno okutegeeza abantu bano wambanga nti bane mutwale ebisolo byammwe Uganda musooke mu bisuubuza abakinjajja beeyo n'abakyala beeyo mukome omusuubule ebirala muludde mu ddungu ekintu ekinyigiriza ebisolo byammwe okiwulidde ekintu ekyo bwe nsoma erinnya ly'abakyala mutwale embuzi bwe nsoma ery'abaami mutwale enkoko okiwulidde tandise n'abakyala Fibbi nkuyisa emirundi emeka twale embuziyo Shamulaavu twale embuziyo Ashakama twale embuziyo Ntifa twale embuziyo muludde nyeeno ekintu ekinyigiriza ebisolo byammwe nenzira ku baami Mozesi wa Bobbi nkuyisa emirundi emeka okiwulidde ekintu ekyo twala bwaguga embuziyo gwe ne Arthur Kayima Wilberforce Sisa ko Mr. Heaven ne Imam Sugida bane mutwale ebisolo byammwe Uganda